الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد abatulaba ku mukutu gwaffe ogwa Al-Hidayah Islam Media tubatuusaako ekiramuso eky'obusiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mu programu yaffe ey'olwaleero tugenda kubanga tutunuulirako ensonga ya Isra ne Mi'raj, era mu studio ndi ne mukadde wange muganda wange Sheikh Abdul Aziz Al-Hadrami munna Hadramaut, mwenna nga mumumanyi, era mbadde nsaba mukadde wange obuuze ku batulaba. Abatulengera ku mukutu guno eno ogwa Al-Hidayah, sooka okubalamusa n'ekiramuso ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya era nga Seeka bwagogedde Sheikh Abdul Aziz Shuaib alimanya, Omuhadarami Omutarimi. Mashaallah. Bakuzaala Tarimu? Nedda ssebo, naye tuyinaffe bagamba omuntu owangayira mu kitundu ssebo emyaka egisoba mu 4 ofuuka waayo era kikkirizibwa okubeera nga weyita ekifo ekyo. Mashaallah. Ate era abamu ssebo batugamba emyaka egy'ena singa obeera nga tuvuddeemu. Era nga nsuubira nze naawe twawangayira emyaka egiwera 4 egisukanamu nga tetuvuddeeyo. Alhamdulillah. So seeyise bweyise. Mashaallah. Abatulaba tugenda kutunuulirako ku nsonga ya Al-Isra wal Mi'raj. Yogeddwako nnyo era esomeseddwako nnyo, naye ebyokuyiga byo tebiggwaayo, kubanga yo al-ilmu bahar, irimu nnyanja, tosobola kuba nti ogimalayo, la yudraku ghawra, tosobola kugikkirira paka wansi n'ogituuka n'ogimalayo. Ne ogituuka wansi buli kaseera olabayo ekipya. So mu mbeera efaanako bwetyo mukadde wange yagala tutunuulire ku Suratul Isra entandikwa yaayo insha Allahu ta'ala. Essuula eyo Suratul Isra ffenna tugimanyi bulungi nnyo, era abamanyi abamu bo bagiyita na Suratu Subhana. Mashaallah. Nga bw'olaba nti tulina Suratul Fatiha wadde erina amannya mangi, naye agamu mu mannya gaayo bagituuma Alhamdu, olw'ensonga nti etandika naki? Na Alhamdu. Naye nga bamu bagamba etandika na Basmala. Kituufu ekyo, naye awo waliwo ebigambo by'abamanyi biwanvu. Mashaallah. Naye kwegaba baba batunuulidde nga babuuse Basmala, olw'ensonga nti Basmala ku buli ssuula kweri okujja ku Suratu etumanyi oba Suratu Baraa oba Suratu Tawba. Bwe tuba tuvuddeko Basmala nesigala nti Alhamdu, that means ne babeera nga bagisula Suratu Alhamdu. Nabwe kityo Suratul Isra agamu ku mannya gayo bagiyita Suratu Subhana, olw'ensonga nti yatandika n'ekigambo ekyo ekya Subhana. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Tusobola okubeera nga tugamba nti lwaki Oweekitiibwa Allah tugenda tusobola okutambulirako ku aya eyo nti Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yatandise ekigambo Subhana? Ekibuuzo ekyo buli omu asobola okuba nga kyebuuza, olw'ensonga nti bwe tuba tulabye mu Qur'ani eno buli kintu ekirimu oba buli kigambo ekirimu kiba n'amakulu. Mashaallah. Era bw'oba ogenze mu balagha nti Allah tasobola kubeera nga ekigambo akiddiringana okujjako olw'ensonga kiba kikulu. Era wali we tuba tugende mu Surati Ar-Rahman, mulimu aya yiddiringa fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban. Abamanyi abamu batulaga nti buli fabi ayi ala weeri erina ekigendero ekitali ekyasoose. Subhanallah. Kati na wano nti Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga agamba nti Subhana, era osobola nti lwaki nga bw'obuuziza ekibuuzo weebale nnyo nti lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Subhana n'atagamba Alhamdu n'atagamba Tabaraka.
abamanyi abamu batutegeeza nti n'atagamba hamim kugamba omuntu kyova bw'oba osoma Qur'an eno olina okubeera nga ogitadabbara afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha tamam nti omuntu era abamanyi twebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'asaasira abamanyi abaatusooka nti buli kimu kyonna baakikoonako nga we yasomanga Qur'an naga ne lwaki Allah yatandika na subhana era ne tufuna n'ejjawaabu ne batugamba nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatandika ne subhana olw'ensonga nti mu mirembe egyo egyasooka nga owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tannaba kubeera nga atumibwa baabeeranga nga ensonga kasita egwawo kweganga eyawukana n'obwongo bakanga nti n'amagezi gaabwe beewuunya naga subhana yayawuka kweganga nga wonaaba nti ne bagamba nti waliwo ekintu ekigudde bulijjo ekitalabika ekitali ku mbeera ya bulijjo era nga baga subhana yawukana era ng'omuntu wanasobola okwekoona naga nti Allahu akbar nga newadde si musiraamu naga Allah yani kitegeeza mu'jizatul Isra wal Mi'raj kintu kyewuunya ate nga kyamaanyi nnyo n'amaanyi tekiri ku aada ku mbeera ya bulijjo weebale nnyo kakati we baamala okubeera nga kibatuukako owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala we yali atandika essula naga nti subhana yayawukana Allah kyova nti teyabeera nga agamba nti alhamdu oba tabaraka naga nti subhana olw'ensonga nti kyagenda okubeera nga akolaki annyonnyolako waneeno kyawukana n'obwongo bwaffe oba n'obwongo bw'abaanadamu kyava yagamba nti subhana alladhi asra bi'abdihi yensonga lwaki Isra eno bwe yaginyumiza Abaquraish bagyewuunya nga nti Muhammad kakyanga otulimba leero otulimbyeyo kino ekintu ekitasoboka era ensonga eyo nti tusobola n'okubeera nga tugaira kye tubadde awaneeno asra era osobola okumbuuza ekibuuzo nogamba nti lwaki owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba subhana alladhi asra bi'abdihi bwe tuba twegendedde mu aya eyo temulimu kigambo kiyitibwa mi'raj ate kirimu oba okitegeera kati era oli asooka okugamba lwaki Allah yagamba Isra n'atagamba mi'raji n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yakeera ku makyanga anyumiza Abaquraish yabanyumiza Isra teyabanyumiza mi'raj bibale nnyo ensonga ki ensonga eri nti abakubanyumiza mi'raji ate abo bandigambye Muhammad ono kuba bamuyita dde omulalu kuno kubandigambye batumutte bussi atuse n'obulalu kati n'abanyumiza Isra we bamanyi kubanga Isra kitegeeza okubeera nga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatambuza owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekiro okubeera Isra okubeera nga amujja e Makka okumutwala ku Baitul Maqdis naye ngeri ekigambo ekyo Isra kikozesebwa kutambula ekiro kutambula nti olugendo olwaliwo kiro naye mu bitundutundu ebyokuva e Makka n'okugenda ewa Baitul Maqdis ate mi'raji nekitegeeza okubeera nga al-uruj okubeera nga ayambuka nti okuva ku Baitul Maqdis okubeera nga agenda owa Mungu subhanahu wa ta'ala kyuvala nti yabagamba nti asra teyabeera nga mu aya yonna gwe n'oba olabye tewaliwo kikwategana ki mi'raj ate bwe tuba twagadde mi'raj tugenda mu ssuula ndala yetuyinza okufunirayo ki mi'raj so mweno aya teyabeera nga olw'ensonga nti we yabeera nga annyonnyola abantu bano abakubagamba ku kya mi'raj bandibadde bamwawukanako tyovulaba yabeera nga abagamba ebyabaddewo wa subhana alladhi asra bi'abdihi laylan n'abeera nga banyumiza ebyali awo wakati wa Makka ne Baitul Maqdis era batutegeeza ssebo nti seeka wange batutegeeza nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amala okubeera nga akomawo okuva ku Allah nga amaze omukomyawo okubeera nga akomawo wano ku duniya yabeera nga akola ki nga ku makya ng'omuntu bona afuna wuzu omusajja omu kwabo abatera okumuwakanya abeera nga amubuuza n'amugamba nti ya Rasulallah yamusanga afuna wuzu oba nga ali awo n'agamba nti ya Rasulallah oba teyamuyita ya Rasulallah yamugamba nti Muhammadi olinayo akapya konna leero era naye n'amugamba nti kekaliwa nva Baitul Maqdis era nga bw'osese suubira n'oli bwe yaseka n'agamba nti n'okera ng'oli wano naffe ewantu we batambula omwezi omulamba ng'ogaye nti gy'ova n'agamba ate kale Muhammadi otususseeko byoyogera kati
bisusse byandikomye oyitiriza obulimba oyiseewo kyovola n'abeera ng'akola ki ewe waavira okubeera nga omusajja oyo fenna bwe tumanyi obulungi embasa yadde ayinza okuba nga Abu Lahabi Abu Jahal n'abeera ng'akola ki akuŋŋaanya abantu n'agamba mujje muwulire Muhammad by'agamba n'amugamba nti ye munnaaye agambye mbu ava Baitul Maqdis kwe kubeera nga bamutirawo biri ebibuuzo fenna bye tumanyi ne bamugamba sifulana Baitul Maqdis erina ebiryanga emeka sheekhe nga tonabagenda wala lwaki al-Isra wal Mi'raj ono yaliwo mu budde bw'ekiro Isra wal Mi'raj yandibaddewo kale emisana nga bitegereka ne tulaba mansala bamutwala naye abantu bonna bamala kwebaka then ne balyoka bamutwala le ensonga eyo nti olw'okubanga kyovula abamu batutegeeza ne batugamba nti ekiro Allah subhanahu wa ta'ala yagaddamya mu aya ezisinga obungi fenna zetulaba mu Quran yagaddamyanga ekiro kuki ku misana Layla wan nahari Layla wan nahari ayatayn nga akaddamya nnyo ki ekiro n'emisana ensonga endala nti owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba ebitabo bitulaga nti obudde obw'ekiro obwo abantu abatya Allahu subhanahu wa ta'ala mubabeeranga kugamba badde eri Allahu subhanahu wa ta'ala waqtul munaja budde bwakogerezeganya na wekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nti abantu bw'abawulira nga alina ekizibu batukubiriza nnyo sa Allah abeere nga atuwe ekintu ekyo nti bw'obaako n'ebuzibu yimukako ekiro kituufu obeere nga odde eri Allah subhanahu wa ta'ala obudde obw'ekiro ekira nti emisana wano wabaawo nnyo ebiyinza okutawaanya oba oliawo essimu neevuga oba oliawo ne wano ekiro obeera concentrated so kyobola wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atambuza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obudde obw'ekiro ensonga esemberayo ddala ku nsonga eyo obudde buno obw'ekiro owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti alaikum biddulja fa innal arda tutwa bil-layl nti mubeere nga mwekwata ku budde obw'ekiro kyobola nti abantu abasinga obungi abatambula bo batambula budde obw'ekiro obwo nti amasaafa mu Luganda tusobola okiyita obuwanvu bw'olugendo ye Allah yalina engeri bw'akikolamu nti atambudde emisana n'atambudde ekiro atambudde emisana obompulira atambudde ekiro takoowa nnyo nga atambudde emisana kubanga almasafa yani distance tutwa ta'ala gisembeza tutwa ate kale oli asogama nti ate kati Allah efunzibwa etya kisobola okugamba nti efunzibwa mu ngeri nti tewali jjaamu okugeza ebintu bingi naye kati nze gadde nkuleteko akajjaamu nti bw'oba ogenda Jinja Road watera okubeerawo jjaamu mungi naye bw'oyitawo essaawa nga 8 ogw'ekiro kisiga jjaamu aba kitegeeza olugero lwanditutto essaawa ennamba ogenda lutwalira mu ddakiika nga 4 so awo tusobola okukozesa nti tutuwa tukola ki lufunda westi Allah subhanahu wa ta'ala kyoba yabeera ng'amutwala Allahu jalla jalaaluhu amma nawaluhu bwe yali atunyonyola ekyafaayo ekyo mu suratul Isra yagamba nti subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram lwaki wakitiibwa jalla jalaaluhu amma nawaluhu awo ng'ayogera ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yamuyita abd yabeera nga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amuyita omuddu we olw'ensonga nti erinnya eryo lye liraga obujjuvu bw'omuntu oyo nti owekitiibwa bannabbi bonna yabeera nga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abayita n'amannya gaabwe ya ayuha nnabi ya ayuha rusul naye we yatuuka wano eno n'abeera nga amuyita n'eryo erinnya obudiya eddaala ly'obuddu lino ery'obuddu kitegeeza nti omuddu wange oyo ansinziza ddala kitegeeza nti yali ku ddaala erya waggulu mu maaso ga subhanahu wa ta'ala olw'okuba nti ye si mujeemu nti omuntu bw'ataba muddu kitegeeza agenda kuba mujeemu weebale nnyo naye omuddu seyidi we oba kabaka we oba omuntu amukulembera kyamugamba kyakolaki nekibeera nti tewaliiwo muntu yenna oba kitonde kyonna mu subhanahu wa ta'ala kye yatonda kisinga mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugondera Allah yensonga lwaki nti yani kyo ekitende ky'obuddu yakimuwa perfectly anta abd wali muddu wa Mungu subhanahu wa ta'ala era bwegendeza mu Qur'ani
nti bwe yalinga Allah subhanahu wa ta'ala akozesa erinnya lya abdi yabeeranga nga alikozesa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kiseera ekisinga okubeera nga kya kitiibwa. Bwe mbase yabidde mu aya lamma kana abdu wannahu lamma qama abdullahi yad'uuhu. Olaba abdi buli we yabeeranga nga ayogera ne abdi kuganga ateekawo ekifaananyi kisinga okuba nga kiki kirungi. Ekifaananyi mwe yayitiranga abdi mwe yabeeranga nga akolaki asra abeera nga akozesa ekigambo ekyo ekya abdi. So ye ensonga lwaki yabeera nga amuyita n'erinnya eryo. Lwaki omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yamulondera ebifo bibiri okusinziiramu okuva ku nsi kuno amutwale mu ggulu. Ebifo ebyo by'ogamba bye bino Allah subhanahu wa ta'ala byatutegeeza mu Qur'ani n'agamba nti layla min al-masjidi al-harami ila al-masjidi al-aqsa. Ebifo ebyo bibiri abamanyi batutegeeza ne batugamba nti tewali bifo byali bimanyikiddwa ku mirembe egyo tutumu nga bw'olaba ebifo ebyo ebibiri. Kitwale gwe nga wano mu Uganda bw'onaagamba nti tewali bifo bimanyikiddwa mu kibuga ng'ebifo ebibiri okugeza nga Hotel Africana ne Dynasty. Kitwale bwotyo kuganga buli muntu bw'omugamba nti Dynasty emanyikiddwa era gwe ng'oli olugira bw'atagamba nti nteerakako ogenda kunteekako wali ku Dynasty oba woba onsanga akola ki buli omu akola ki amanyiwo. So n'ebifo ebyo byali nti ebifo bibiri nga buli muntu yenna abimanyi bulungi, haramu Makka ne Baitul Maqdis. Ate era ng'omuntu kweganga onaga nti ayagala okubeera nga ayagala kugenda okubeera nga onaga nti okulambula ebyo bifo byakola ki. Ate era n'Abawarabu bennyini awo we beetoolooleranga nga we bava e Makka we batuuka eri batuuka ku Baitul Maqdis. Era bakitamba Baitul Maqdis abamu batutegeeza nti olw'okuba nti eribange kyekifo ekirungi ekisembayo ti bw'ova ku kino ekisembayo okuba obulungi kyekyo. Ate ne mu kiseera ekyo al-Haramu al-Madani eno yali tennaba kujja. Haramu zaali bbiri, eyo ey'e Makka n'eya Baitul Maqdis e Palestine. Tusaba Mukama subhanahu wa ta'ala ataase baganda baffe abali e Palestine e Gaza abali okumpi ne haramu eyo Allah abawe. Era seeka ku nsonga eyo yennyini nyongerako nti okubeera nga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Baitul Maqdis olw'ensonga nti abantu bonna era nga twasoose kyogera nti gye baalinga bagenda okubeera nga bakola ki nga babeera okubeera nga bakola ki nga bagenda okubeera nga basanyukira kuganga ebyo bifo kuganga onaga nti wali otuuseeko wano kati ng'essaaka kati wali otuuseeko e Makka kitegeeza wali ogenzeko mu umra oba hijja kakati ne bali we bwalinga nawe bakola ki bwe kyalinga nti ng'omuntu okumulaga nti wa buvunaanyizibwa oba atambuddeko alina okuba nga ebifo ebibiri yakola ki yabeera nga abikola ki nga abitunula yabituukamuuko. So yensonga lwaki wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga alonda ebifo ebyo ebimeka ebibiri. Allah subhanahu wa ta'ala ebifo ebyo ebibiri bwe yali abyogerako mu kitabo ky'okuva Qur'ani aga nti barakna hawlahu. Subhanallah. Ish min baraka dhi seeka baraka ogwo musomo muwanvu mashallah. Mu Luganda tusobola okiyita emikisa. Naam. Era ntera nnyo kyogera nti kyobula n'abaana ku masomero nti oli asobola okuba nga ye famire gy'avaamu taamu namba bamuwa emitwalo 2 oba 3 naddala ab'edda nga ffe twasomera twazaalingamu nga bakuwa emitwalo nga 3 2 naye ne zikumazaako taamu omulala ne bamuwa emitwalo nga 10 naye ne zitamumazaako. Lwaki? Baraka. Nti ono alina emitwalo gye 2 3 Allah ataddemu baraka. Ono alina 10 temuli baraka. So barakna emikisa ekintu ekyo kyolina kirimu baraka. Kyova olaba nti abamanyi abatusinga bategeera ye tafa meka kyalina naye kino kyalina kirimu omukisa. Fa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga agamba nti barakna hawlahu nti Baitul Maqdis eyo ate ekyewunyiza Allah teyagamba fiihi teyagamba nti barakna fiihi yagamba hawlahu kitegeeza nti yo mukisa yo nga yo mukisa naye teyayogera ku mukisa gwe kubanga halaje kimanyikiddwa yagamba hawlahu ebyetoololedde wa bonna abeetoolodde awo. Era
ekifo ekyo nga bw'osomye edduwa tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga asaasira obanga ajjawo enkwe eziri wakati we eziri mu Abaganda baffe abali mu nsi ezo nti bwe tuba twegende tutunuulidde Sham ne tutunuulira Allahumma salli wa sallim taslim Falastin ebifo ebyo byalinga bifo birungi nnyo by'Anbiya alayhi salatu wassalam bulungi nnyo era ebifo ebyo nga birimu onagamba nti greens nga bya green mashallah zaiti zaituni yavanga eyo emizabbiibu gyavanga eyo n'ebintu ebiralala naye bwe bwamala okubeera nga wajjawo zino entalo ffenna zetuwulira zisaba Allah abeerenga azitaasa baganda baffe ne babeera nga badda mmara kuganga bakuba ebifo ne bifaanana essaawa kati we biri naye nga byalimu nga mubaraka tiowekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nga kyosigawo kikulirawo kyosikuganga biri fertile barakna hawlahu mukigambibwa nti mu kifo ekyo mulimu oba Allah subhanahu wa ta'ala nga ogambye yali yateekawo bustan yali yateekawo ennimiro ng'ennimiro eyo erimu buli kika kya kimera ekiri ku mwaliro gw'ensi eno ng'ate ennimiro eyo teriibwako atali mukkirizo oba atali musiraamu subhanallah kigambibwa nti era ennimiro eyo ku kapande kaayo kuliko ekirangira nti non-muslim atali musiraamu yingira olambule naye togeza n'oli ekintu kyonna era kigambibwa nti waliwo omukyala n'omwami abataali basiraamu bayingira mu nnimiro eyo ne baagala okuba nti balyako ku byokulya byamu ebibala Allah subhanahu wa ta'ala n'abakaza ne bafuuka ejjinja kigambibwa nti n'olwaleero bakyaliyo naye ebyo birimu asrar mu bintu ebyekwese ebitayogerebwa nnyo kubanga abalabe ba Allah subhanahu wa ta'ala ensonga lwaki baafunza ekifo ekyo kuba bakimanyi nnyo kyamuwendo bakimanyi nnyo tebasobola kukiteera kye basiraamu kubanga waliwo amaanyi ag'enjawulo mu tekinologiya na biki naye kigambibwa nti mu nnimiro eyo mulimu omugga omugga ogwo tegulabika wa gye guva na wa gye gukoma ate kigambibwa nti omugga ogwo bw'oguteekamu bw'ogulinnyamu amazzi ogawulira nga gakola ki gakkoonako naye bw'ojjamu ekigere kyo oba olugalo lwo luvaamu nga lukalu subhanallah kigambibwa nti bw'otambula omugga ogwo tolaba gye gukomawo bula olaba bulabi nga tokyagulaba olaba bulabi nga tokyagulaba kigambibwa mu kifo ekyo mu Baitul Maqdis eyo ey'ekibbo kya green seeri ey'ekibbo kya yero ekibbo kya yero si ye Baitul Maqdis wabula nakyo kubanga era batulaga nti baagala okubeera nga bakyusa nadharaati zaffe oba endaba zaffe waliwo onaga nti gye baateekawo endala tulowooze nti yeekumba ate nga eno ndala oba oliawo naye yalina ensonga eyali yagiteekesaawo naye olaba nga bino ebyali byakatandika kyo ekyo ekya yero bakibirawo jesi abantu bawaawale nti bakubye Baitul Maqdis naye nga nabo bagyetaaga tebasobola gikoonako si baali tebakubye yo kigambibwa nti mu Baitul Maqdis munda omwo mulimu ekifo kiringa kituliwo ekiti kivaamu akawoowo akawunya obulungi akawoowo ako akawunya obulungi bw'oyingizaamu omukono gwo akawoowo ako ne kagenda ku saati tekavaako ne bw'ojooza emirundi emeka era anyumya ebyafaayo ebyo yatulaga essaati ng'akawoowo kakyawunyako ng'agyolezza myaka na myaka naye wakaleeta kajjula ki kajjula ekifo kyonna kati so barakna hawlahu Mungu subhanahu wa ta'ala ganti barakna hawlahu twassa emikisa baraka okwetooloola ekifo ekyo kyonna linuriyahu min ayatina tubeerenga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama tumulaga al ayat obubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'obwo bwenjogeddeko era seeka lwakubaka ntwadde tulina okukanyonyola nti wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadde kalina okuba mutango nti lwaki nabbi Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga amuwaayo surprise oba nga amuwa olugendo olufaanagana okuwe lutyo nti yabeera nga alumu olw'ensonga nti yali ayisibwa mu biwundu eby'amaanyi yali amaze okubeera nga
afiibwako abantu be. Exactly, it is what is the rihla. Kubanga kye bayita rihla yetuwa weshegedde yali anakuwaziddwa oluvannyuma lw'okuva e Taif. Sikyo badde ogezaako nnyo fa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga asalawo okubeera nga amutwala amusanyuseeko. So ekyo tusobola n'okufunamu nti bannaaye okubeera nga omuntu osanyuka kya mu Busiraamu. Okusanyuka kuno eno kwa mu Busiraamu naye osanyusa otya? So okusangayo abantu abamu naga nti tosanyuka biki naye ng'okusanyuka kuno ssebo sikubeerawo nga buli kaseera oba otugubadde oyogera kufa kwokka kabuli biki ng'olinga eyafa n'ogira ki n'ogendayo n'ozuukira. Naye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nsonga eyo yennyini yalaganga basahaba ridwanullahi alaihim ajma'in essanyu. Ebyafaayo bitulaga mu siira nti omusajja yayitibwa Hassan bin Thabit, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali yamuteerawo mimbali oba ekitebe kwatuula n'asuuta omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'atontoma ebitontome ebyessanyu. Basahaba ridwanullahi alaihim ajma'in ne basanyuka. Ebitontome bye ebisinga okuba ebyateekerivu: wa ajmalu minka lam tara qattu ayni wa akmalu minka lam talid an-nisaa'u khuliqta mubarra'an min kulli aybin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u qara'na fi ad-duha wa la sawfa yu'tik fasarra qulubana dhaka al-'ata'u wa hasha ya rasul Allah tarda wa fina man yu'adhabu aw yusa'u. Sallallahu alayhi wa sallam. Wamu n'okuba nti oluusi ebyo Hassani yabyogeranga ng'ate bali mu lutalo naye ng'akulaga nti essanyu lirina okuba tetulina kuwaza. Eddiini si ya jiddi yokka kwegamba kubeerawo ku mitawaana myereere yaani kuva ku dduniya. Yes, edduniya tuba tulina okugivaako obutagyettanira nnyo, kale oba obutagifuula awalan obutagifuula kisooka. Naye ate ekyo tekitugaana kubeera nti tufuna essanyu lyaffe Allah subhanahu wa ta'ala yatera mu nsi. So tulina mu aya eyo kyetufuneemu nti obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga amutwala nabbi okubeera nga amusanyusa, okubeera nga amwozaako ennaku olw'ensonga nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali kitonde ng'akola ki ng'anakuwala ngaffe. So y'ensonga lwaki yabeera nga akola. Ekiraseeka tusobola okugamba nti abamanyi abasinga baayawukana nti webatugamba nti Masjidil Haram era yava kange mu nnyumba ki. Abamu batutegeeza ne batulaga nti nno yabeera nga ava mu nnyumba yaani Omihani mwe yabeera nga akola ki ng'ava okubeera nga wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amutwala eyo. So tusaba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. So kyetusembyayo nakyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu mu'jiza mu kyafaayo ekyo jalla jalaaluhu wa amma nawaaluhu ekyamagero kye yamukolera ekya Isra wal Mi'raj kyalimu ebyokuyiga byali bingi nnyo. Mu bimu ku byo tubirabye, naye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama waliwo ensonga lwaki wakitiibwa jalla. Ensonga zaali nyingi nnyo nga ze tukonyeeko oluvannyuma lw'okuba nti yanakuwazibwa, naye waliwo n'ensonga eyaliwo wakati wa ard ne sama. Era ensonga eyo batutegeeza era mu kitabo ekimu wano kitulina nti eggulu n'ensi byabeeranga kugamba bibaawo nayo nga nti ka conversation. Aywa kuba ekyo kiri tabi'a oba kya bulijjo omuntu ogaa nti munaye bwekityo okwenyumyako n'okuvuganya wakati. Era batutegeeza nti eggulu lino eno ensi yabeeranga egamba eggulu nze asinga, nina ebibuga ebisinga obulungi, nina amayanja, nina emigga, buli kimu nze akusinga. Kati n'eggulu nayo ne libeera nga likola ki? Lyewaana ligamba nti ndi mwejjana nza kumulisiza enjuba neki n'omwezi n'emunyenye byange gonna nga gakola ki? Agavuganya. Era ku nkomerero lyalyo ssebo eggulu ne baliwangula. Baliwangula batya? Bamala okuliwangula ne libeera nga lidda eri ewekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba nti twandibadde nga bw'ofunayo kyonna. Kiki ekigambo ettaka lino ensi eno kye yayogera ne kiwangula ki?
kubanga ettaka lino lyagamba nga bamaze okubeera mu debate empanvu ettaka ensi eno yagamba eggulu nti nze ayina omutume Muhammad sallallahu alaihi gwe byonna byogere oyina ejjana oyina biki naye nze ayina omutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awo eggulu ne babeera nga bali wangudde ne likaaba neridde wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nemugamba ya rabbi bansinze naye tewali muntu jaddukira okujjako ewuwo owekitiibwa nabbi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala nabiranga akola rehela eno okubeera nga atwala owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ggulu eggulu nalyo libeere nga likola ki nga lifuna ku fadhila eyo owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu process y'okufuna fadhila eyo Allah subhanahu wa ta'ala yayita Jibril alayhi salatu wassalam nanga nti ya Jibril genda mu ggulu genda mu jjana onzigireyo ensolo eyitibwa buraq ogenda oleeta omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama eggulu nalyo lifune ku fadila Jibril alayhi salatu wassalam agenda okuyingira ejjana n'asiŋŋaanayo buraq nyingi yasanga ensolo eziyitibwa buraq nyingi nga buli nsolo eyitibwa buraq nga mu kyenyi kyayo muwandikiddwamu erinnya ly'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama era naye Jibril alayhi salatu wassalam mu zonna yasangayo buraq emu nga nakuwavu ekaaba n'agigamba ya buraq wange gwe buraq kiki ekikukaabya n'agamba nti nemuddamu nemugamba nti nawulira Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogera ku linnya Muhammad erinnya eryo Muhammad nenjagala nnyo nannyini waalyo nembeera nga buli kaseera mba mu kukaaba maziga olwa ishq olw'okumuwankawankira nga nti ya buraq jangu nkutwala eri mukwano gwo gw'oyagala buraq eyo buraq kitegeeza nti buraq eno naye yafuna ekyo nga kyakusanyizibwa eriyo olw'okuba nti yanakuwala neyagala owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bwe yatuma ziri eri malayika bwe yatuma malayika Jibril ebeerenga enonamu era neeraba yagala nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era kwe yabeeranga bamutwalira kale nno baganda bange ab'ebitiibwa nga tumaliriza ekyafaayo kya Isra ne Mi'raj ebyamu bingi nnyo tebisobola kuggwaayo bwe tugamba tubyogereko tumala olunaku lulamba wiiki nnamba omwezi mulamba omwaka mulamba nga tetubimazeeyo kubanga gwe twogerako naye taggwaayo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo yamutonda so Sheikh Abdul Aziz saba osiibule abatulaba insha Allah ta'ala sebo nga sinaba kubeera nga nsiibula baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala mbakubiriza nga nange neekubiriza okubeera nga buli mwezi omusiraamu amanya ki ekyaliwo aywa ti bw'olaba emyezi gino gyonna egy'obusiraamu 12 nga Allah yatuga inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra ti buli mwezi waliwo ekyaliwo eky'obusiraamu naye ng'ate bw'oba obuuzizza omusiraamu tasobola kubeera nga akunnyonnyola kyaliwo naye singa twali tusoma kitegeeza nti tuba tusobola okubeera nga tumanya nti guno omwezi waliwo kati saakakati ssebo pulogulaamu eno gy'oleseyo okubeera nga Isra ne Mi'raj ekwategana n'omuki n'omwezi guno naye osobola okusanga oli nga tekimanyi olw'ensonga nti almunasaba babikola ki babivaako so nkubiriza omwe gwange n'egy'abasiraamu okubeera nga buli mwezi ekintu ekyaliwo tukizza bujja kati tuli mwezi ogwa Rajabu abamanyamba tutegeeza nti Isra wal Mi'raj yaliwo nga ku lunaku lwe tugendamu olwa 27 naye osobola omusiraamu nga tamanyi ensonga eyo so nkubiriza omwe gwange akasembayo kubeera nga tufuba nnyo okulaba nga emyezi gino egy'obusiraamu tugiwa obudde n'ebyalimu ate era ebyalimu tubeere nga tubiteeka mu maaso tibwowulira nti amunaye bagenda kubeera nga basoma Isra ne Mi'raj ku muzikiti bwe guti togamba bidi aseeka genda osome kale bidi amuleke gwe genda osoma owulire ekyali olwensi ojaga nti bidi naye nga nekibagenda okusoma tokimanyi kituufu genda osome obeere nga owuliriza ebyafaayo bw'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah tukweyanziza ssebo Sheikh mukadde waffe Sheikh Abdul Aziz Al-Hadrami balabi baffe abalungi aba Al-Hidaya Media wetyo wetukomekereza omusomo gwaffe ogwa Isra ne Mi'raj ku lunaku olwaleero tusaba mu subhanahu wa ta'ala akkirize atuwa ebyokuyiga mu kyafaayo ekyo ekya Isra ne Mi'raj ate era mukadde waffe nga bw'atukubiriza tubeere nga twettanira olunaku olwo olwa 27 okuyitiriza ennyo okusoma ku Isra ne Mi'raj tusobole okutegeera
ekitiibwa ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam erimu subhanahu wa ta'ala, kubanga mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yamukolera mwe tutegeera ekitiibwa ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.